Pulezidenti wa Amerika Hussein Barack Obama asiimye abadde omumyuka we Joe Bidden gwakoze naye ebbanga ery'emyaka 8 gy'amaze ng'afuga eggwanga erya Amerika. Ono amuwadde omuddaali ogw'omulwanirizi w'eddembe ogumanyiddwa nga Freedom Medal ng'aguwereekereza ebigambo ebimuwaana n'ebimusuuta ebimusanyudde n'akaaba n'amaziga ag'essanyu. Omuddaali guno gwe muddaali ogusingayo obukulu oguweebwa abantu ba bulijjo abaliko bye bakoledde eggwanga erya Amerika nga babasiima okulwanirira eddembe ly'obuntu. Joe Bidden asuubizza okusigala ng'akyakola emirimu gye mu kibiina kya Democratic Party era ne yeebaza Pulezidenti Obama olw'omukwano gw'amulaze bwe babadde bakola bombi okuva lwe baasisinkana. Obama agamba nti Joe Bidden yakola omulimu munene mu nteekateeka za Amerika ez'okwenyigira mu ntalo ng'olwa Iraq ne Afghanistan ssaako n'okuwa amagezi ku nteekateeka eyakolebwa ey'okuwenja Ssaabatujju Osama Bin Laden n'okutuuka okumutta. Mu bufu bwe bumu nga Pulezidenti Obama asigazaayo ssabbiiti emu okuva mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga erya Amerika aggyewo enkola ebadde ekkiriza bannansi ba Cuba okuyingira Amerika ne babeerayo wadde nga tebalina visa naye nga tebakkirizibwa kubeerayo n'amaka gaabwe nnannyini paka ng'omwaka gumu guyiseewo. Mu nkyukakyuka zino bannansi ba Cuba baakutwalibwa ng'abagwira abava mu mawanga amalala nga balina okufuna ebiwandiiko ebibakkiriza mu mateeka okubeera mu ggwanga lino. Pulezidenti wa Cuba Raul Castro atenderezza enkyukakyuka eno n'ategeeza nga bw'eyo ennungi era nga kisuubirwa nti yakwongera okunyweza enkolagana y'amawanga gombiriri.